Who's Solido? Akatambi kano wabulanga kesiwaza kalabikiramu omuvubuka ng'asibiddwa emitayimbwa ng'eno bwakubibwa kibooko ezibula okumutta. Solido. Ono yali alangibwa kuyiwa kazambi mu kifo ekikyamu. Olwaleero Oponya Darius ng'ono yalabikira mu katambi ng'akuba ne Azobo Samuel eyakwata akatambi bakwatiddwa nga gwe baali bakuba ye Isaac Kitooke. Statement zetufunye kigambibwa nti Kitooke Isaac yagenda awo ku bizimbe ebimu Nakivubo n'atandika oyiwa mu switch. Abasirikale bano ababiri abakuuma ku bizimbe ebyo bwe bamutuukirira wabeerawo okulwanagana era ne bamulinda olunaku lumu ng'ennaku z'omwezi 3 ne bamukwata. Kigambibwa nti nga bamaze okuba nti no boogerezeganya bonna bamusibira ku kizimbe waggulu awo ne bamuwetako emitayimbwa ne batandika omukubanga. Poliisi etubuulidde emisango gy'egenda okubaggulako. Provide allegations of aggravated torture against Oponya Darius and also those of aiding a felony that is to Azobo Samuel. Wadde ng'akuba yali ayambadde ng'ab'ebyokwerinda, poliisi egamba tebamanyi. Njagala okikkaatiriza nti abantu bano si basirikale nga bannabyabufuzi abasinga bwe bazze babiteeka ku mikutu migatta abantu. Bano si bapoliisi baffe kuva mu kitebe kyaffe kya counterterrorism, naye basikaali lwakuba bambala engoye enzirugavu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Weyesigire ategeezezza nti eno y'ensonga lwaki bazze bagaana abantu abambala engoye ezeefaanaanyiriza ebyambalo byabwe. Leero bategeeza nti tujja kunyiikiza ebikwekweteera ku ngoye ezirugavu ezambalibwa ba bouncer ne basikaali abakuuma ku bizimbe n'ekirala ekyokukakasa kubafa abalina obuvunaanyizibwa ku private security companies. Uniform si ya private security company n'emu wabula basikaali abantu bebeepangisa. Okusinziira ku poliisi ekikolwa kino kyakolebwa ku ntandikwa ya mwaka guno, ye Isaac Kitooke n'asalawo okusirika okutuusa eyali akwata akatambi bwe yakasaasaanyizza naye okwe kutandika okubayigga. Zabono yalaba ye yakwata akatambi akakabunye emikutu migatta abantu era nga y'omu kubavuddeko kuba nti akatambi kano kasaasaana. Ekikolwa kino tukivumirira ekyokutulugunya omuntu omutiine bw'oba omuteebereza okuba nti nalina omusango gwakoze ensonga zireete ku poliisi zibe nti zikolwako tuzinoonyerezeeko okusinga okutwalira amateeka mu ngalo olw'okuba nti nomulina obutakkaanya. Bano oluvannyuma baddiziddwayo mu kaduukulu ka poliisi ya Old Kampala ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.